Tukwisa nnyo mulango wa Bakamafo bwokyali mu mawulire Amasukkulumu nze Moses Wamala wamu ne Charles Isaac kulaba naffe bategeera olulimi olw'obubonero. Kakati no muwulire gaffe amalala ekitongole ekiwozi ky'omusolo mu ggwanga ekiriko omusajja akwatiddwa ng'ono ateeberezebwa okuba ng'abadde akukusa ebintu ebikola ebicupuli ebya $. Ono bamukwatidde ku yafeesi zaabwe ku booda y'e Malaba. Katufune ebikira ku mboozi eno. Ono ye musajja ava mu ggwanga lya South Sudan akwatiddwa ekitongole kya Ural bw'asangiddwa n'ensawo ebaddemu ebiteeberezebwa okuba ebikozesebwa mu kukola ebicupuli bya ssente. Okusinziira ku Ayani Lumanyika nga yamyuka Commissioner mu Public and Corporate Affairs mu kitongole kya Ural gwe tufunye ku lukomo lw'essimu, ono yakwatiddwa enkyaleero ku nsalo y'e Malaba. Leero ku makya ku booda eyaffe ya Malaba, URA Customs Officers bakutte omusaabaze abadde ng'alina ensawo we tugiyisiza mu sikaana tulaze nti erina obupapula tetutategedde, tuddamu ne tugisaakinga we twekebedde ne tusanga nti ensawo ebadde erina obupapula nga babusaze nga $. Omusajja ono ategerekese nga Dokicholo. Mu nsawo eno erabiddwa ebyuma ebikebera ebiyingizibwa kuno mu ggwanga era mubaddemu n'obucupa obuteeberezebwa okubanga bubaddemu ebyo ebikozesebwa mu kukola ebicupuli bya ssente. Bwe tuzeemu ne tukebera ensawo era tusanzeemu ebikebe ebingi ng'alinamu ne chemicals. Chemicals zino azitabula n'ayiwa ku bupapula buno ne bufuuka $, naye nga ziri fake. Omusaabazi abadde agenda South Sudan ng'ava Nairobi era sikaana zaffe bwe zirabye nti ebintu tebitegerekeka ne tuddamu ne tubikebera omusaabazi nga waali. Ayani Lumanyika akakasizza okukwatibwa kw'omusajja ono era agamba nti akadde konna bakumuleeta mu Kampala abitebye. Era nga URA tulina obuvunaanyizibwa bw'okuyambako gavumenti era ne tukuuma abantu baffe Bannayuganda ojjukuuma nti ebintu bino ebitakkirizibwa tebiyingira ggwanga. Omusaabaze tugenda muleeta e Kampala era tumutwale mu kooti nga tuyambibwako gavumenti amateeka gakole nga bwe galagira. Mu kaseera kano ono akyakuumibwa Malaba.